Abakyala b'ekibiina ki National Unity Platform NUP nga bakulembeddwamu Asmat Nabalamba ne Aisha Waligo okuva mu disitulikiti y'e Kalungu balaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abalamuzi okubeera omutono ekiviirako abasibe okuvuunira mu makomera olw'emisango gyabwe okukandaalirira nga tegikolwako. Bano bagamba nti kyekiviiriddeko n'omujjuzo mu makomera okweyongera. Abalamuzi tebaliiwo kukola mulimu gwabwe nga bwe kyandibadde kikolebwa. Ekitegeeza nti batwala obudde bungi nga bali munda nga tebafunye kulamulwa nga tebatwalidde mu kkooti ne kireeta omujjuzo nti abantu tebavaawo singa abasibe bano bakendeezebwa ne balamulirwa bulungi nnyo abamu ne bafuluma omujjuzo ogwo tegwandibaddeyo. Nga Political Parties and Organizations Act amendments ze bakozeemu tukimanyi bulungi nnyo nti okuziisa ababaka ba Parliament basasuddwa ssente watya nga ssente ezo zikwatiddwa ne zibeera nga zongeddwa ku wage bill ya Ministry ya Justice and Constitutional Affairs ne twongera okufuna abalamuzi ab'enjawulo. Ye Mary Flavia Namulindwa eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Gomba East n'abalala ababubyeko olubulu w'ekigere mu kkomera bagamba nti bangi baasibwa olw'ebyobufuzi era n'embeera gye balimu si nnungi. Bagamba justice delayed is justice denied. N'olw'ensonga eyo bekikwatako abantu bano batwalibwe makooti bawozesebwe bate bateebwe bwe basanga bantu balina misango bateebwe. Embeera yaabwe si nnungi. Bano abasajja abali muno balina abakyala balina abaana balina abaagalwa baabwe balina n'abazadde baabwe naye ate bakyasibibwa bakyali makomera ku lw'emisango gye batannategeera gye bazza. Minister of Justice Norbert Mao wekenyini waliko wa opposition kitegeeza osobola otuula wansi n'olumirirwa embeera y'omuntu gw'alolwaniriddeko. Naye waliyo abaana bangi okusukka mu 18 ate nno ekyewuunyisa nti n'okujja okulaba abasibe oba abantu betuzo okulaba basoose kuteekawo kibeera olw'okuba nti ba opposition. Bannakibiina ki NUP abalala nga bakulembeddwamu Alex Kalinzi Ntamu era balumiriza ab'ebyokwerinda ne gavumenti nti ebibakolwako byonna bigenderere era baagala kubamala mu maanyi naye tebajja kuva ku mulamwa. Ensonga enkulu gye tulabawo kwe kubasiba bakumira mu kkomera abaasigala wabweru tufune akatengo tufune okutya. Mu kwogerako ne bannamateeka b'abasibe aba NUP nga bakulembeddwamu Herbert Zikusooka bawadde essuubi abantu baabwe ne bategeeza nti kyaddaaki kkooti enkulu e Masaka ebawadde ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunaana omwaka guno okuwulira okusaba kw'abakuumi ba Bobi Wine okw'okweyimirirwa. Okw'okweyimirirwa ki mu mateeka ng'omuntu alina eddembe okweyimirirwa ku musango gwonna tewali omusango gwonna gulemesebwa okweyimirirwa. Ebbanga lye bamaze mu kkomera limala tusuubira omulundi guno okuwulira kwabwe kukirizibwe. Sandra Nabaggala ne Betty Namawanda BBS Serifina Gambo.